Newspack channel kwoli wabale kubantino je kumiddeko manji genkuletedde katugatandikirewo ng'enkola yaffe abweri tutandikidde wa Pastor Rosias Bujingo avuddeyo munnange n'alumba Bobi Wine mbu lwaki asirika lwaki asirika mu kiseera ky'alina okuvaayo abeere ng'agamba kuba foot soldiers be katubeere nga tukuwa akatambi kisinga okunuma yayimba agamba temukola mpalana kubanga gundi abagira kirala naawe wagira kirala ate yakulira empalana kubanga abantu bwe baba bavuma tayogera ayagala bakuvume paka nga wetuze bayimba nebye bayimba sibye bakola yalukuba oluyimba oburute bubakola ki oburute bubawula naye taata embwaze nga zawulidde ntoli ku ludda lwe zibogole ennaku 7 ate nyinizo tasobola baga nti musirike nyinizo tamanyizigamba nti mwe baddoga Bujingo tujja kumwetaaga oba empisa zaabwe bazijjawa naye nabo buli babwe buti nga tubanyumyako nti baaliwo nga bavuma bazikira mangu bazikirira ku speed nene kubanga bo bennyini beekyukiragana otendekanga embwango omanye nti zijja kukuluma bwe tweyongerayo munnange ndowooza baba oba nanyini Baba TV yejjusa okuba ntino yawa ababiri bano omulimu twogera ku Kasuku kossa ne Bajjo naye owange balina ate munnange we batadde TV kati era bwalabwako okitegeera nno mukwano bano nno basabula n'abaabawa emirimu katukuwa akatambi kano no naye andi bubi muno oyina yatuveeko Wasebo tuve watu abalo budde izoroza mkwasi wa budde bitevyo genda kujiria nawe ye otweka ko wakasi yango bituna wano jambo bikole wano boroza cyango kutula mu kamera ajena yabibere ko kwa basabo wa TV jambo gitwalo ojiriyo ogitwalo gaggawale baye mutumala kebire Mustafa nawo tuli bubi obudde jambo mwani tukale tagira ko filimu ekisinga okunuma bajja ko sonyumira abantu bateka ko filimu kakati filimu bagateka ko yachi baye mutwale TV yamwe dakika 2 tukisho ya bunkenke bane sawa yatuwe buli mtuko yo bunkenke bwasu yakantu ngate kankwata mu ngaba abana bajiba byekolere wano banangi dakika 2 tuwe na mbona kwa ubirizi bili mwade mudde ku kino ufula shoku kati obuzi wetu ina ate producer fani wafu kati never zijagala tunyumye tetugenda jinyu subscribinga likinga leka obakabawo mu comment section katubuuzeko ku mukwano gwaffe ayitibwa Echanja Properties mugamba mutya Barbara Baganzi ntukutumiddeko Gloria Elina Nabwire waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Adija Nsereko ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Kiganda Michael tuyina Stella Muganga ate era twagala okubeera nga tutumirako ku Miss Jane waliwo Enoch Ankandwa tuyina Mariam Nakato ne Narunga Harriet ate ne omwami Musisi Jona Sesanga kiriza tuberenga tweyongerayo Bajjo avuddeyo nalokagamba nti yeewuunya omukazi agenda mu lutalo ne full figure mbu full figure munnange entalo zalina okulwana alina kulwana n'abasajja banne Bajjo alinga ng'erabidde nti no full figure mukazi ate ng'alina n'abaana katukuwa akatambi kano Kasuku ate weegenderezanga nnyo omukazi yenna ajja ku internet naddamu full figure levoseza abasajja kumuddamu olabiranga omukazi nti mulogo nti omukazi muzibu omukazi si mwangu kwata kamwana akasamiza full figure ekyo kiraga nti yetaba mukazi abaako ekyenjawulo ekirala kubanga full figure bajja nakuvuma Kasuku ebbanga lyakuvumidde gwali omuzeemu kaka kitegeeza omunakapanka yenna addangamu full figure tomusemberanga maaso kubanga full figure levozalwana alwalwana basajja kubanga ye musajja nengeri gyakulamu yakulanga baki Bobi Wine wolifuga Uganda eno bajje bantemeko omukono gwe nasigaza tolisobola kufuga Uganda tolifuna yadde busobozi tolisobola yadde kulingizaako yadde muntebe ya Uganda nawe okimanyi otumalira budde otwestingira time abaana baffe babasibye abaana b'abantu bali eruzira babakutte bali mu mabega wa mitayimbwa because you tukanga nawe amazima ogamanye n'ensusu agifuga Mzee Museveni okaya asobola okufuga ensi bwe tweyongerayo munnange nina Rosa akaluluka muwuuba anti agenda Sembabule kakati abadde agenzeeko Sembabule mbu okulaba ku bazadde be ne poliisi n'ebeera ng'ate emulemesa katubikuwe In my hometown, what a shame! Netitange temunganyiza mubuuzako. Tebakwagadde buzadde kutaatawo.
Other things we shall sort later. But it was good. Nina. Mujibuki. Driver, where is the driver? Nze waliwo omusirikale azze emuluggya mu nnyumba ya kitange badde nesibye naleesu katasange bwere nampeeramu amateeka sikirabanga kintu kya buswavu gye muwe muse gyendi nze era simanyi na kifaananyi kyemundekedde era kyemulekedde bavubuka. Maama wa Nina Rose munange avuddeyo n'abaako byayogera naye wuliriza bulungi munange mu katambi kano. Ono mwana waffe fa bamuzaala era bulijjo atukyalira tajjako wano ne mwami we ne batukyalira oba ne mikwano gye Dad Andre yatukyalirako tuyita LC tuyita abataka tuula fenna kati guno omulundi gwakubiri badde yatukubidde azakyaleko wano tuluddewo butamulaba kati bwatuuse wano ne batugaana omugenyi waffe ne bamugoba. Palaso munanga avuddeyo n'alumba Alien Skin. Palaso alina ekivulu naye ate munanga awankuuza ntalo buli kaseera. Avuddeyo n'alumba Alien Skin mbu yafunye sigida, mugiyita sigida abasiraamu. Mbu yagifunye tali ya kusaala naye ate munanga mbu yamuweereddwa. Ate nammwe abasiraamu abatasaala n'agamba musiraamu n'akola n'omuzikiti ewaka ogulimu ebifaananyi Katonda yamwetimbidde sigida. Bw'oba nga toli musiraamu ng'olimbira mu ddiini eyo kirike eyo ddiini namba. Allahu akbar nannyini buyinza oyo munyazi Mungu yaleeta n'akima n'aleeta ye nga bw'ayagadde alikozanyira mu ddiini ye tosaala ajja kwewera sigida ejja nakusaala buli lw'oteeka ekyenyi wansi n'ojjukiza nti Mungu ye nannyini maanyi ali oyagala akuwa sigida naye nga si yaswala nga yakujjukiza nti buli desiki erina desiki waggulu. Ndi musajja mu Katoliki enki yonna ekimanyi. I'm a staunch Catholic. I love God. Mama wa Alien Skin bamubise. Waliwo futu soja akutte ekifaananyi kya maama wa Alien Skin n'amuteekako caption bikwasa ennaku sobola na kubyogera. Era emabega awo be bamu be baakwata ekifaananyi eky'omwana omuto. Imagine innocent soul atamanyi na biri ku nsi ne bamuteekamu sawundi ezivuma n'abaana. Tusimbule oba tulindemu kuba mumanyi we mukikola lwakuba nti mulimu bambi bafutu soja batidde akaliro. Babadde mulinga bagamba mwesonyiwe omuzadde ate we banaavuma abaffe nga mukaaba mumanyi ekiddaka nti mwesiruwaza empola. Gwe kwata kwa Alien Skin omanyi we tukwata. Kwata ku bazadde b'abaana omanyi we tukwata. Tetwagala kuwulira nti ate ono bambi yabadde asaaga teyategedde atwesiba gwe kasito. Ffe tulina budde bubavuma ffe tumanyi we tukwata era tulinawo kyova olaba munoonya lwama tumunoonya lwaki oyogera ku mukulembeze waffe. If you don't respect people's parents teri agenda bbawa kitiibwa. Gwe nga woolaba nti eri we tuba nga tukutteyo olumwa munnange n'abalala we baba n'obulumi nga mukutte ku bantu baabwe naye ffe twagubadde emitima era ojja kukwata ewaffe tusirike ffe tulumbe bulumbi tusonga ate okaabe ennyo ate bannange lwaki mukola kino okitegeera muve ku bazadde b'abantu. Kati Ssanya avuddeyo yeetondera ajaluna mu biru mbw amusonyiwe ku bye yayogera ku restaurant ye nti atunda embizzi n'agaba n'obutwa ne mumuwaga ne mwogera bingi. Mwate we boogera ku bizinesi za mukama wammwe nga mukaaba lwaki teweesonyiwa gundi kyogamba ye gundi Katonda abalala si bantu mwe bantu mmwe ku luno mwejjeeredde mbajjeeredde mbasonyiye kati wabeeyo vidiyo eddamu ogenda kulaba wensimbula.
ate mulowooza mbazira tone teyeeganye Suna Beni agambye nti munnange Suna Beni yali akantu kali akasinga obukyafu mbu yakalya mbu naye ye takalya katubeere nga tukuwa akatambi kano Suna yali ebintu byammwe ebyo Betulya obuganda buwulira mukyati nalidde ebizi bale kuba nti no munange otambudde naffe twagala okubeera nga tukujjukiza okuba nti no subscribinga olikinga kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kwena yokka tujja kubeera nga tetukwa olugambo olulala lwe tunaaba atufunye obeera bulungi weraba sabbiiti ennungi eri mikwano gyaffe aba Advent.